Banamawulire bo bali waneno owayo gamba otya ndimukola embera eri etya ndimukola Eliova kudula owaye Eliova kudula embera eri etya wano embera eri etya Eliova kudula damu embera eri etya kale mubufunze Wajjude munda banatera okugalawo abasigadde bagende mu kifeera bo bennyini abatannajja kye ba reservinze wabwe njogera bwenti okuna ndikadde bulungi wano munda banatera okugalawo Wajjude abo abatanna bakubeera nga bayingira munda ndako nange konde jampitako kwewa abanga leero bekutte owaye kiri kitya ekintu tulina kibwatula balina kakasa nti omumenke wamaanyi ababadde bamuzoleya temujjafuna abantu abamuzoleya nti tajjafuna abantu yenza omuntu asoose abasigadde beerabireko emabega okitegedde waliwo gwe bayingiza awo wakubiri bakumakya abantu bali babiri abakayingizibwa amanyi nga mangi ogenda yingira nawe obakabi mubakabi baana nzuno ntuse oba twayiseeko dda twakikubye dda oze kola
wakatunda ebintu bimeka obudde buno lwaleero wakatunda omuntu bwali endi bumeka omenkena entatti yakuna akayingiramu abasibe babiri asembeyo oyo okwembalaze ate n'okulaba nga ebyokwerinda ebibeera biteefu bika exclusive wendi okubeera nga nkutuusaako embeera yonna nga bwegenda maaso n'okubeera ngaekyaka kirina okubeera ngaokola omukwano gwange wekumire bwekumire osobole okubeera ngaofuna latest information latest updates ndowooza ola security ebongeddeko ebiyongerako waliwo tugende aba police Kodia Ferici, and of course security, Wumba security. Give me some Wumba. Pay security. You can jump. Speed. Wumba security. 299. Makati bano tuina mubano. Amachala nabachi. Wakusanga boisanga gari usoma busumi wano. Wumba security mwebali. Wani kama wanisi mukono tubaina muleya ne mu uniform. Ochegede. Wumba security number 1. Nowe chwa tuwali gari. Security Uganda Police. Ladies and gentlemen, representing Cash Events. My name is Senator Elvis, and of course, Alan DJ, Davido there. Such a single caller video. I love you, my brother. Thank you, Alan DJ. I can tell you DJs right now. Ryan, there's I'm telling you. So give me some time, let me listen. So our brothers of the Lord said to me,